Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunaku olujja lubikuliddwa eri obulamu bwaffe era nga tukyali balamu, tukyase omuko gw'obulamu. Wasuza otya omulungi omulabi wa 3 ABN. Tubaza Mukama kubanga abadde wa kisa eri obulamu bwaffe era atuwadde omukisa omulala okuba nti tukyase omuko gw'obulamu. Kya mugaso nnyo era kikulu nnyo bwe nange okukeereranga wansi w'ebigere bya Kristo okusobola okufuna amaanyi n'okufuna ebiragiro eri kamanda waffe omukulu ate nabakutandika lunaku. Ye atulungamye, atuyigirize, atugeziwaze mu bintu ebikulu bye tusaanye okukola. Weewaawo wadde ng'emirimu weegiri, businesses tuziina, sente bangi kuffe tuziina, era ze zitukeeza mu bunyonyi okugenda okukola ki? Okwongera okulaba nti nno tufuna ensimbi. Naye ekisinga obukulu mu byonna, wadde nga ebyo byonna bikulu, naye ekisinga obukulu mu byonna kwe kuwulira eddoboozi lya Katonda, okuligoberera n'okutambula nga bw'ayagala. Teri kisinga ekyo. N'olwekyo nkwebaza kubanga gw'ofunye akaseera ako k'oteeka wabbali okulaba nti nno osooka okulya ekigambo kya Katonda, osooka okutuula ku bigere bya Kristo okuba nti nno oyiga ekigambo kye. Mukama akuwa omukisa. Akubuuzaako oyenze Wilberforce Kisomba era ng'ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti Kristo Mmwe. Kristo Mmwe. Katusabe. Katonda kitaffe omwagala tukwebaza olw'enkyene ennungi gy'otuwadde nga tuyiga ekigambo kyo, nga tuyiga ku Kristo asobola okubeera mu ffe. Tusaba otulungane. Ekusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunyiri lwaffe olusookera ddala tulisimbudde mu kitabo ekya Yokaana. Yokaana essula ey'e15 olunyiri olwokutaano. Yokaana essula ey'e15 n'olunyiriri lwa 10 olunyiri lwa 5. Yokaana essula ya 15 olunyiri lwa 5. Bayibuli egamba nze muzabbibu mwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Yesu agambye awatali nze temuliiko kye muyinza kukola ki? Kukola. Omutwe gugambye nti Yesu Mmwe. Yesu Mmwe. Omuwandiisi era omutesitesi ow'ekitabo kino nebaza Katonda kubanga yamulungamya okuwandiika ebigambo bino ebikulu naye atuwa ekyokulabirako ekyaliwo mu bulamu bwe. Agamba bw'ati: n'okutuusa mu kiseera ekyo nali sisinkanangako kusoomooza kwenkanaawo mu kibiina. Obuzibu obw'engeri yonna bwe nasisinkana bwabanga bwangu okugonjoola, wabula buno bwali bwa njawulo. Ekitabo nga kintunuulidde awo mu maaso gange, nagezaako okulaba ennamba ey'okubala eyali enzibu ennyo naye nga buteerere. Kyokka olw'okubanga ennamba eno nali sigirabangako, saategeera kye nalina kukola. Nali naakasuumuusibwa okuyingira ekibiina ekyokuna era nga nsisinkanye omuziziko ogutayitikako. Yasoomosebwa, yabuusibwa ekibiina n'atwalibwa mu kibiina ekyokuna. Naye bwe yali akatuuka mu kiraasi eyo ey'ekibiina ekyokuna, baamuwa ennamba ey'okubala. Musajja wattu n'agitunuulira nga tasobola, tagirabanga nako, nga tamanyi na bw'atandikira. Ennaku yamukola ki? Yamuyinga obungi. Ngera omuntu yenna yali asomyeko. Nange nzijukira bulungi bwe nali nga ndi mu siniya ya 5, mu siniya ey'okutaano. Kiraasi eyasookera ddala ey'okubala. Twatula mu kiraasi eyo, naye omusajja omusomesa yali ku lubaawo ng'asaze ennamba awo, nga tulaba buwojjolo abasinga obungi ku ffe, nga tulaba buwojjolo nga tubitegeera. Naye noono omuvubuka omuwandiisi ono agamba wano yali akyali mwana muto, yali agenze mu kibiina ekyokuna, yali akyali mwana muto, naye ng'ennamba eno yali tagikolanga ki? Tagirabangako. Kino kyamukola bubi. Naye agamba mu kiseera ekyo mukyala Mozi we yajjira okunnyamba mu kaseera ako ng'asobeddwa. Omukyala ono we yajjira okumuyamba yali musomesa mulungi nnyo era afaayo.
eyatwalanga ekiseera okukakasa nti ntegeera ebimpeereddwa okukola era nga nkola bulungi. Ono musomesa mulungi, osomesa ab'ekika bwe kiti si bangi, batono. Gambye ffe twali mu kiraasi, omusajja oba yali agezaako kututamisa kubala, tudduke mu kubala, era kyamazima abamu ku mikwano gyaffe badduka mu kubala. Ne bagamba kiraasi egi gyeyatunulamu n'agamba kubala nkuvuddemu, sibitegeera, sirina future wano. Naye ono omusomesa yeesi bw'ati bwe yali, ye yafubwanga okulaba nti n'ebiweereddwa omulenzi ono abikola era ng'abikoze bulungi. Agamba nali nabuuka ekibiina ne nnyingizibwa ekibiina ekyokuna mu kwagala okuzuula mu kiseera ekyo oba nga nnyinza okukola obulungi naddala mu ssomo ery'okubala. Waliwo abaana abagezi ali mu pitu naye balaba obwongo bwono omwana bw'amaanyi, lwaki tumuteeka mu pitu ekyo, n'ava mu pitu tetujja kumutwala mu pisiri, kagende mu kyokuna. So bw'atyo bwe yali ono omuyizi. Wabula olw'obugumiikiriza bwa mukyala Mmozi obukugu bwe mu kuyigiriza byanyamba okugonjoola ennamba eyali ey'ekyuma. Olwo nenziramu okudduka ku misinde gyange. N'addamu okudduka emisinde gye n'ateera bulungi mu kiraasi. Olw'obugumiikiriza n'obukugu bw'omusomesa ono bwamuyamba nnyo ne bumuteekateeka ne mu kibiina kino ekijja kye yali ayingidde wadde nga yali abuuse ekibiina. Ebigambo ebyo nno birina kyakuyiga ki kye bituwa mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo? Nti Obukristaayo bukolera mu nkola y'emu. Jjukira omutwe gwaffe Kristo mu mmwe. Obukristaayo nabwo bukolera mu nkola y'emu okutuusa nga omugoberezi wa Yesu alagiriddwa bw'ayinza okuvumbula ebyama ebyokuwangulira mu bulamu obw'okukkiriza tasobola kuwangula. Okutuusa nga alagiriziddwa tekisoboka kuwangula lugendo luno. Kati ekibuuzo kijja gye tuli mu kiseera kino nti nsobola ntya okulagirirwa ebyama ebyokuwangulira mu bulamu obw'okukkiriza? Ebyama bino nsobola ntya okubiragirirwa? Mu kitabo kya Yokaana essula ey'okutaano, Yesu tatuleka nga tetulina ansa. Ekyo kyo muganda wange, okukkiriza kwaffe kunywevu era kuzimbiddwa ku lwazi. Ensonga tugambibwa nti okuzimbiddwa ku lwazi olw'ensonga nti Yesu tatuleka nga tetulina ansa. Bayibuli, ekigambo kya Katonda, tekituleka nga tulina okubuusabuusa kwonna. Nyinza nti okulagirirwa okubikululwa ebyama ebyo? Yokaana essula ey'okutaano olunyiriro lwa 39, Bayibuli egamba bw'eti: munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo, n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Waawe tulina okunoonya, tulina kunoonya mu byawandiikibwa. Bwe tuba nga twagala okubikkulirwa ebyama ebyo ebyobulokozi bwaffe, tetwetaaga genda eri basumba kubitunnyonnyola, nedda. Wadde ng'ekyamazima akutte Bayibuli eyo, naye kiba kirungi naawe n'ofuna eyiyo. Okukkiriza kwo kuleme kuzimbibwa ku bigambo byewawulidde omusumba byayogera, naye bizimbibwe ku ki? Kubanga mu kino tumanyi tulina obulamu obutaggwaawo, nabyo bitegeeza ku Kristo. Kakati okuyambibwa ffe okusobola okubeera nti tufuna obutuukirivu obwo, nga omusomesa ono bwe yayambako omuyizi ono okulaba nga ategeera ennamba eno. Mukama Katonda yatuwa ekigambo kye. Nebaza Katonda olw'e Bayibuli, kuba yatuwa Bayibuli. Okuyita mu yo tusobola okuwangula obulimba bwa Setaani. Okuyita mu bo bwe tuba nga tukiyize n'okwekenneenya ng'abaana bali abayizi ab'e Beroya, Pawulo be yasanga nga bo banjawulo nnyo, kuba bo Pawulo yamalanga okubayigiriza baddangayo ne babikkula ekigambo, baddangayo ne babikkula Bayibuli, balabe oba ddala Pawulo bye yayigiriza bye byo. Pameka ku ffe nga bw'omala okuwuliriza ebigambo, katugeze nga bino, okwata Bayibuli yo, okwata akakalamuko n'owandiika ennyiriri zino, n'oddayo mu Bayibuli yo n'obyetegereza oba ddala bwe biri. Muganda wange, bwe tutakola bwe tutyo,
tuyinza okuba nga tuli ku byoya bya nswa nga tulowooza nti tulina obutuukirivu nga tulowooza nti tuli mu kukkiriza naye nga tuli wabbali nga mudalizo mu kukkiriza. Ekyo kikafuwe kireme kubeera bwe kityo mu bulamu bwo. N'olwekyo twetaagira ddala okunoonya mu biki mu byawandiikibwa kuba byo bye bitegeeza ebya Kristo. Bakolosaayi naye alina kyatugamba. Wandiika olunyiriri luno luwandiike muganda wange oba kwata Bayibuli otusomere wamu. Bakolosaayi essula 1 olunyiriri lwa 27. Bakolosaayi essula 1 olunyiriri olwa 27 agamba Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ekyama kino bwe buli mu b'amawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe essuubi ery'ekitiibwa. Agambe Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe kiri mu b'amawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe essuubi ery'ekitiibwa. Kristo alina okubeera mu ffe, alina okuzimbibwa mu ffe kubanga ye essuubi eryaki? Essuubi ery'ekitiibwa. Ensonga lwaki agambye nti munoonya mu byawandiikibwa kubanga mulowooza nti mulina obulamu obutaggwaawo, naye n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Ebyawandiikibwa bitegeeza ani? Bitegeeza Kristo. N'olwekyo twanga twagala okubikkulirwa ekyama kino ekyokuwangulira mu bulamu obw'okukkiriza twetaaga Kristo. Ensonga lwaki omutwe gugamba Kristo mu mmwe. Yatugambye nti waatali tetuliiko kye tuyinza kukola. N'olwekyo obulamu obutaliimu Kristo mu ggwe bwe bulamu obubeerawo mu magezi gaagwo. Obulamu tebuliimu Kristo bwe bulamu obubeerawo mu magezi gaabwo. Ate ekyo si kirungi. Tokkiriza muganda wange kubeera ng'oliwo mu magezi go, kubanga naawe kennyini si gwe weetonda, toliiwo ku lulwo. Omukka gw'ossa waliwo agukuwa, waliwo akulabirira. Okwawukanako n'ebintu eby'enjawulo bye tukozesa mu nnyumba zaffe kati nga TV yo gy'oli mu kulaba essaawa zino, oba essimu yo kw'oli mu kulabira ebigambo bineeno. Yo bwe yamala okukolebwa omuzungu yagikola, yaweerezebwa era nebeera ng'ogigula n'otandika ogikozesa. Naye yagikola tamanyi na bigifaako kati. Tamanyi oba yafunako kakulaaka oba yayonoonekako n'ogitwalako ewa makanika, tabimanyi. Naye omutonzi waffe ayawukana kubanga n'omukka gwe tussa yatusobozesa. Omukono gwe oguwanirira obulamu bukyaliwo eri obulamu bwange n'obw'ensonga lwaki ossa omukka ogw'obulamu. Kyebulaba eri mu bikolwa by'Abatume tugamba nti no mu ye tutambula, tubaawo era tulina obulamu mu ye. Nti ye yennyini yaluŋŋamya obulamu bwaffe, yali mu affairs ez'obulamu bwaffe. N'olwekyo nti obulamu obutaliimu Kristo, bw'obanga Kristo tomusembeza mu bulamu bwo nga tomukkiriza kubeera mulokozi wa bulamu bwo, bwe bulamu obubeerawo ku bwabwo. Nga bulamu bwa nnaku obwo, nga bulamu tebulina ssuubi, ng'obulamu obulinga ng'embuyaga, obulamu obutalina Kristo. Wulira na kano, okumalirira n'okwefuga ye mulabe w'okukkiriza. Okumalirira n'okwefuga ye mulabe w'okukkiriza. Mu bulamu obw'Ekikristaayo tetuliiwo ku lwaffe. Bayibuli kyegamba nti nammwe temuliiwo ku bwammwe, naye bwe tuba nga twagala okwefuga ye mulabe w'okukkiriza, Setaani ekyo kyazimba mu mitima gyaffe okufuna amalala n'okulowooza nti tusobola okubeerawo ku lwaffe. Naye tekisoboka. Wadde nga oyinza okukigezaako okukikola n'olaba nga kikola, naye tekisoboka. Oba ojeemedde Katonda, oba omujeemedde, kubanga wadde nga ebyo byonna obikoze, ekisa kye kikyali wamu naawe. Ensonga lwaki okyassa omukka ogw'obulamu? Kugambye yalabirira obulamu bwaffe. Omukono gwe ogw'obulamu gukyawaniridde obulamu bwaffe. Ensonga lwaki omukka omulamu gukyali mu nnyindo zaffe, okutuusa nga kitegeereddwa nti ekisumuluzo ky'obulamu obukristaayo obuwanguzi
ye Kristo mu mutima, omwonoonyi wakusigalanga mu kulemererwa obutatuuka mu bulamu obw'omukristaayo eyeesigika, okutuusa, uliriza kino, okutuusa nga kitegeereddwa nti ekisumuluzo ky'obulamu obukristaayo obuwanguzi ye Kristo mu mutima. Obuwanguzi obw'okubeera omukristaayo wannamaddala ye Kristo azimbiddwa mu mutima. Si Kristo gwe twogerako obwogezi ku mimwa. Bangi boogera ku Kristo, osanga bagamba Yesu. Naye nga Kristo taliimu mu mitima gijjudde obukyayi n'ebintu ebirala bingi nnyo ebifaanaganako bwe bityo. Naye agambye nti okutuusa nga Yesu mu mutima ng'aliwa? Yesu ng'ali mu mitima, bwetu bwe tujja okubeera abakristaayo abalamu, abakristaayo abeesigika, nga tetwesigika mu maaso g'abantu bokka naye nga ne mu maaso ga Katonda twesigika, nga Yobu bwe yali. Wadde nga Setaani yajja n'abuuza Katonda, n'ajja mu maaso ga Katonda, Katonda n'amugamba, olabye omusajja wange ayitibwa Yobu. Kubanga Katonda yali yeesiga omusajja we ayitibwa Yobu. Twetaaga okutuuka ku ddaala eryo okuba nti Kristo azimbiddwa mu bulamu bwaffe, ndine Katonda yennyini ng'atwesiga, nga tuli baana be abawulize abamugondera, kubanga obuwulize obwo tusobolera ddala okubufuna kuba Yesu yali muwulize 100 ku 100. Kati bw'abanga yali muwulize 100 ku 100, ndi bw'aba azimbiddwa mu bulamu bwaffe, naffe tujja kubeera bawulize 100 ku 100. Si weewaawo? Kakati ekibuuzo kiri nti Kristo ayinza atya okubeera mu nze? Kisoboka kitya? Wali weebuuzaako ekibuuzo ekyo? Tuyinza okukomawo bukomi tugamba nti no Kristo mu nze, naye ayinza atya okukola ki? Ayinza atya okubeera mu nze? Katugendeko mu kitabo kya Yokaana essuula eya 5:3. Yokaana essuula ya 6 olunyiriri lwa 5:3. Bayibuli egamba nti awo Yesu n'agamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Lwa 5:3 ndi mu Yokaana essuula 6 olunyiriri lwa 5:3. Agambye nti bwe muba nga temulidde mubiri na kunywa musaayi gwa Mwana wa Muntu, temulina bulamu mu mmwe. Mu bufunze muli mirambo egitambula, kubanga temulina ssuubi. Olwa 5:3, alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, alya omubiri gwange era nanywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Aweewaawo. Olwa 5:5, kubanga omubiri gwange ky'okulya ddala n'omusaayi gwange ky'ekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Olaba engeri gye sobola okubeera nga Kristo ali mu ffe nga tumulya. Tekitegeeza nti no tubeere basezi, tusobola okufuna ennyonyi oba ebiwawaatiro ne tugenda mu ggulu mu yeekaalu ne tumugjayo ne tumugaaya ne tumulya. Si kye kitegeeza. Naye kiki ddala kyategeeza? Kati tusooke tutwale ekyokulabirako kino kyatuwadde nti emmere, bannassaayansi batugamba nti oli ky'olya. Oli ky'olya. Okusinza emmere gy'olya bw'otyo bw'olabika, bw'otyo bw'oba okola ki, bw'oba ofaanana. Nti emmere eyo buli bw'ogirya emenyebwamenyebwa mu mubiri, ate etuuka mu mubiri n'emenyebwamenyebwa ebiriisa eby'omugaso ebirimu omubiri ne gukola ki, ne gubijjamu. Bwetyo omwo ne tusobola okuzimbibwa emibiri gyaffe. Ekyo nabyo kyewuunyisa. Mukama yeewuunyisa engeri gye yatondamu obulamu bwaffe. Kati ne Yesu twetaaga kumulya. Bwe tumulya nti n'obulamu bwaffe bujja kufaanana Yesu. Mu bufunze Yesu ajja kuba nga azimbiddwa mu ffe ng'emmere gye tulya bwezimbibwa mu bulamu bwaffe, kuba tuli kye tulya. Kakati nga tukyali awo, twebuuze ekibuuzo ekirala nti Kristo mu mmwe, kyekyokuyiga kyaffe. Kristo mu nze, Yesu ayinza atya okubeera mulya ntya mu bufunze? Kuba tumaze okulaba nti bwe mba njagala Kristo okubeera mu bulamu bwange nina kumulya.
kuba tugambye mu lunyiriri olw'ataano mu omukaaga nti ali omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye. Ndi kasamulya ye abeera mu nze bw'atyo bw'abeera mu nze nsobola ntya okumulya? Ekisookera ddala okuyita mu kusaba. Kuyita mu kusaba. Bwe tusoma mu kitabo kya Yuda eri awo terina ssuula, kitabo kiri awo ngo n'atera okutuuka ku kubikkulirwa. Bwe tusoma mu Yuda olunyiriri lwabiri, ngambye Yuda talina ssuula. Yuda olunyiriri olwabiri, ekimu kye tusobola okukola engeri gye tulyamu Yesu Kristo yeeno okuyita mu kusaba. Agamba naye mmwe abaagalwa bwe mwezimba mu kukkiriza kwammwe okutukuvu ennyo nga musaba mu Mwoyo Omutukuvu. Owulidde? Naye mmwe abaagalwa bwe mwezimba mu kukkiriza kwammwe okutukuvu ennyo nga musaba mu Mwoyo Omutukuvu. Nti tuzimbibwa mu bulamu bwaffe obw'okukkiriza okuyita mu kusaba nga tusaba mu Mwoyo Omutukuvu. Ekyo kye kisooka. Olw'obudde tugende ku kyokubiri. Ekyokubiri bwe kuyiga ekigambo kya Katonda. Okuyiga oba okulya ekigambo kya Katonda. Nali nkyali mu ssomero twakozesanga ekigambo ekyo okulya. Abayizi bagamba nti ngenze kulya kitabo. Kiki kyategeeza? Nti ngenze kusoma ebigambo binene mbisomere ddala biyingire ddala mu bulamu bwange bufunze bifuuke ekitundu ku nze. Bwe tutyo n'ekigambo kya Katonda twetaaga okukikola nti tukirye tusome. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka, akadde katugoba emisinde. Yokaana essuula 1 olunyiriri olusooka, Bayibuli egamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Olunyiriri olwokusatu, ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Tewali n'ekimu ekyakolebwa awataali kigambo oyo. Naye katugende ku lw'ekuminenya, ekigambo ono yaani? Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omwana wa Katonda kitaffe yekka. Kigambo ono ye Yesu Kristo. Mu bufunze Bayibuli oba ennyonnyola ku Yesu eruusi ekozesa ekigambo nti ku lubereberye waaliwo kigambo. Ebintu byonna byatondebwa kuyita mwani? Byatondebwa okuyita mu Yesu Kristo. N'olwekyo Kristo ye kigambo bye birowoozo bya Katonda. Ekigambo kya Katonda Kristo bye birowoozo bya Katonda ebyolekebwa gye tuli, kubanga okuyita mu kulowooza bye tulowooza era bye twogera. N'olwekyo muganda wange, mukwano gwange, bwe tuba nga twagala Yesu Kristo okuzimbibwa mu ffe, twetaaga okumulya nga tulya ekigambo kye, tusoma ekigambo, ate era n'ekirala okuyita mu kusaba. Kristo n'alyoka azimbibwa mu bulamu bwaffe, obutuukirivu bwe ne buzimbibwa mu bulamu bwaffe. Ekyo ekikubadde ekyokuyiga kyaffe nga kituyita okubeera nti no Yesu Kristo azimbibwa mwani? Azimbibwa mu ffe, bwe tusobole okubeera abawulize, kubanga awatali ye okubeera mu ffe tewali n'ekimu kye tuyinza kukola mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo. Kristo alina okubeera mu mitima gyaffe. Mukkirize, mwanirize mu bulamu bwo. Ate bw'omala okumwaniriza ogende mu maaso osabe, ogende mu maaso oyige ekigambo kye, bw'ati azimbibwe mu ggwe, kubanga ye yajja okukusobozesa okuwangula olugendo luno. Nga bwe twalabye omusomesa we yayambako omuyizi ono okusobola okubala ennamba eno mu butuufu. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda kitaffe omwagala, tukwebaza kubanga oyagala Kristo azimbe mu bulamu bwaffe. N'olwekyo tumwanirize essaawa eno mu bulamu bwaffe asobole okuzimbibwa, bwe tusobole okubeera abeeteefuteefu okusikira obulamu obutaggwaawo. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olungi mukwano gwange. Mukama akuume. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.